Honestly, sijja biddamu buli omu yakitwala nga bw'ayagala, but bibaawo. The only thing is how you come out of it. Ate ekirungi is recovering. So sina bingi byabyogerako, but ebyo bibaawo, like abantu ababeera bonna bibaawo, things happen. Ekirungi, how do you come out over it, or how do you come out of it? So those are obvious. It's just a by the way. Just think you have bad publicity because I don't see simanyi wechava because no nagenda okira nange nayi neberedde ne wakanga ndi mukulaba series zange bino byobonyiganyiga simu I think I have a cloud nga waliwo wabeera wano waliwo gwe babeera nga bakuba so it's just sikinako bingi nnyo byakwogera because everyone takes their own perspective of things. Most of the things abantu babimanyi babyebusabusa. Marriage is not a bed of roses, no, because mwera abantu babiri mwamuyina engeri gye mwakuzibwa different, but you decide to be together. So sometimes they're ups, sometimes they're downs. So ebyo byonna tulina biyitamu because we chose to be together. So tekiri kunze nzeka, even anyone in a relationship, I don't think I'm in a relationship where we can say abera aseka. You get it? Sometimes onyiga ura no seka, sometimes abera ngotoyagala na kwogera. So because to the relationship muri bantu babiri mwakuzibwa different, you see things different, just you decide to be together because mwayaga. So lumu ebintu byonna temubiraba in the same picture, olumu bimu mubikirizganyamu, so ebyo byonna bibeerawo. So being the fact that it's me and Weasle, it doesn't make us different from other people. I think bw'obeera mu public eye obanga situations amwe zibeera mu maka buli omu aziyinamu say, it's not easy to go about it. Naye ate tetulina kyakola, tetugenda kwetta. I know. You get so nga bw'oyogedde bamu bagamba yajja omusiba, abalala bagamba siina family, ekyo kyanalemera ku Weasle. So it's a lot of conspiracy, but kyemanyi ensonga z'amaka teziggwera mu mawulire oba mu public people, ensonga z'amaka ziggwera mu family era. So that's all I can say about it. Nsinga kwagala nnyo ku empowering women because most of the times in our cultures, African cultures, twakula batulaga tetulina kye tusobola kukola. So what I can send to my fellow women especially, let no one stop you to do what you want. Kyoyagala omutima wo kyagala oba olaba ng'okifunamu, go straight to it, aim at it. Ebirala, all of us in homes tufuna ebizibu tebikugaana to be happy mboba kino kyabaddewo, no getting depressed. No, we meet those challenges, we face them forward, and obulamu ne bweyongerayo. And then also of course nga wegambye waliwo abakwagala waliwo n'abatakwagala ate baddembe lyabwe. You will not force people to like you. So that's all I can say.